Okay, mwasibye mutano mwasuze mutano kwano jange mwe nabagoberezi bange ekwano jange nze kisa kya mukama iganga bulijjo nkomyewo nate era ku nsonga yemu njale ku nsonga ya Tamale Mirundi badde saasaana ekiseera kyonna nga mukiwulira ekisa kya mukama yakuba omwana wange naye nembabula nti si bituufu naye nembabuusa oyo gayi yafuuka mufere okumanya Tamale Mirundi yafuuka mufere tatya biduduma nze bwagamba nti agenda mu ssabo bisibitya yabba Ssebufu miliyoni 4 ng'amaze okuttya omukazi wali ewuwe nti agenda kutta omusango era mujjukira mu kweyimira Ssebufu bwe mwagala amazima ku Tamale Mirundi mutegeere Ssebufu ng'amaze okutta omukyalo oyo nti Tamale Mirundi emu kubamweyimirira nga kooti balina okuteekayo ebyapa 5 ya Ssebufu ebibalirwamu akawumbi Tamale Mirundi yaweebwa miliyoni 2.5 okweyimirira Ssebufu era y'omu ku baali bamupangidde abali mupangidde passport agende ave mu ggwanga lino kati kuludde ku nsonga ze eza Ssebufu muzimanyi nti yazza ayogera si bituufu ebigambo bya Tamale Mirundi byonna bya kifere bya kiyaayi nabagamba mu katambi akawedde ti Tamale Mirundi omwana we Jomo akapostinga videos mujja kuddamu posting yali akisinga Donizera kati omukwano gumuluma kati olw'okuba ye omwana ne taata we bali baffere ne basaba bateekeuze allegation simanyi nti mu ggwanga muno ng'oli ddala Tamale Mirundi agamba era balooya n'abalala nga basobola okuwa omwana wo kati awezezza omwezi nga togendanga ku poliisi togulangawo omusango gwonna ate n'obanga osobola okuyimbira n'oyogera erinnya lyo eyamukuba ekyo kimu ekyokubiri nti nababuulira nti mutabani wa Tamale Mirundi anoonya bipapula kubanga mwamala byabagamba nti omwana bali mu mbeera mbi asobola kutwala mu Amerika ewali Donizera naye ate era mujjukire bulungi nga mbabuusa nti yagamba mpadde ennaku 9 nga nfudde oba yali ayogera ennaku 9 naye bannayuganda njagala babuulira muve ku bufere bwa Tamale Mirundi mwenna ababadde bawa Tamale Mirundi ssente mbw abakolera yafuuka mufere Tamale Mirundi yalemererwa okukolera emyaka gye awezezza emyaka 63 naye akyali mufere mwala bakabadde wano bwe yanywedde obutwa abamusondera abasirira ne basonda ffe tuva ne tubyogera oyo yafuuka mufere mu mwesonyiwe emyaka gy'amalimu okutegekera just kati yafuuka street beggars. I tell you this bwe ssebo lipooti ya poliisi n'ebula kamera za poliisi eka mu kiswa kuba nti ziriyo ne zibula obudde omwana yakubirako tabwogera statement ya Tamale Mirundi tekwatagana ya mukyala we lipooti y'omusawo n'ebula dabakubye mwana Tamale Mirundi kyalina kusooka erina okusooka okufunya lipooti y'omusawo era n'agiraba bannange ffena tulaba kale ne musibawunyiriza twandabye ku biwundu tulanga omwana dabamubyayi n'ebiwundu ebyatuse n'omwogolo oluba simanyi oba oluba baluteeka mu kifaliso balwogolera munda mwana tuli babuufu bannayuganda mubuuka muve ku nubyayi kati asigaze ekigambo kimu nti ye obwongo bwetategeera omwo mwafaanananiranga omuzimu n'atunanga ekikere ekiteekeddwako omuggo omanyi bw'olinnyo ekikere kibijjagala ng'okitaddeko omuggo omwanunanga ekikolimo Tamale Mirundi otunanga ekikolimo nze ndi mwana muto nakugendera emyaka 3 nze tontiisa oba otiisatiisa abasajja abakadde bali abakutya abalina emizimu gwe emizimu ogijja mu ttooyi nti gwe wagisima weka mani Tamale Mirundi oba otiisatiisa gwoba ku musajja gw'otasobola osegeera mwasaba ne physical wounds zino zibula Ssebufu omukupika mumbika ssente miliyoni 6 n'ekisyo kimanyi Tamale Mirundi ekyamazima okimanyi obulwadde bwakutuuse empeke zakuzize walajja kwokya ebyenda tonda mukuyimba manuti wajja obutwa gasiya nali akutta bwe gasiya bakwagaza ki sente ezizo ozimanyi zitwala simanya mu masabo simanya mu masabo wewano n'ensabo zibannebanako n'essabo okubyono kati wafuuka nze manyi olwayo nze babuulira mazima Tamale Mirundi was sponsored by Rebecca Kadaga to attack people. This is on record. He was sponsored by Kadaga to attack people. I'm a young boy of 30 years. This is my office. Manyaba, I'm going to office and Stupid. Don't be stupid.
Why are you stupid for up to that level? I'm a self-made. You against this when you're somebody of your family. I'm just something as in a church. The soul of Samida. Katibwaga majini goyogera asimanya michikuko kunyo musayi leto vrati oinakum ko ina ne group yo anyo musayi gwa bantu we waniro tema ntugira kurogo omuntu afe. You said 9 days. What happened to me? Kati wana Uganda mubuke nze nabagamba namenya likodi ya Tamale birundu kufole na mufukamiza kana mufukamiza kubanga yagamba ne musevera sura mufukamiza ne bamwita sura bida wali. Ero lyabalimba lino mwita zagana museta osoje fuka street bega olabo obasebizo omukazi omutunzi wa pani omwala bamusude bamututa afumbidwa ngo mulima mudeta nze nyine mwana zo fuzigena muzza okwese taxi yo olima musena jinziza ku mizimu era bantu bakutie njagala bana Uganda balabire kunze bwe ndifa bali manya Tamale nti olina amaanyi bwe ndifuna ekizibu kyonna kubanga benjambi anzirina nyondo nzirina ebyo dogere tesobola kunkwata ne woli genda kunjoko oli na matofu n'omwe bakako olunaku lwendifuna ekizibu olunaku lwendifuna ekizibu ne bagala ekisa Mukama yafunye ekizibu bwe bula bulwadde bunaba butuuse ng'omutwalo wali obumuzibu bati muze Tamale buli wandoze ekyo nakubuulira osegeera. So if you are sponsored by Kadaga to attack big people in the offices, and Kadaga was punished by God already, she was already punished by God. She is not going to be the speaker of the parliament of this time, I tell you the truth. If she even undermined the government, the SEC members, the top organs of a party, no. You cannot succeed, SEC. Kadaga, I tell you this. So Tamale, you can't shout, can't vomit what you can vomit, but don't vomit to people. Because we know what we are talking about. We are not here. So Bobanga go siru Bobago, no Bambara Passager Mevule, no Bambarani. Don't be stupid, Tamale. Zenabugamba, even to be was so man of Ramageza Masai. No someone no Verango from family now. No someone of Veram says. Abaroni Mujabat. It's a record, Abaroni Mujabat. So he's a token of the Tamale Mujaban and the starter. My family is still need me. Togenda kundi obusezi butwale banyoko nyoko namatovu abali walinga naye musezi gende ogende wana matovu osere njakuta family ye njakuta nyina genda wewe bakakunyoko gobozala mu mwana don't be stupid kasia motherfucker.